Alina amasavu mangi ku mutima. Kusasira ye mama kabina atamumanyi n'atwalibwa emitala w'amayanja okumukolokotako amasavu ku mutima. Kakitegeeza bagenda kusala omutima bwe bati kifuba wano bagiremu bwe bati batandika okukolokota. Okukolokota amasavu ku mutima kitegeeza obulwadde bw'omutima. Kusasira naye mukazi wattu teyamanya bwava ku kiwabulanga obunene obungi ennyo obaoliawo byebimu ku bimuleetedde okuba nga essaawa eno abonaabona mu mbeera eyatasuutasibe era ntegezeddwa atawaanyizibwa mu kussa era nga ono yeetaagira ddala omukka era waliwo akaseera we katuuka naba nga obaoliawo takyassa wabulanga ne bagezako okuba nga bamuyampula kati ku lunaku olwokuna ono bagenda okuba nga bamuteeka ku kiso era nga essaawa eno wetwogerera nja kusaba nga sinaba kubanga nkuwa wali ewakulu video eno gimpereka like nga bweri nkola ffe wano kwanda bweyigi nkusaba busabi muganda wange information esobola okuba nga etambula jjukira olunaku lwejjo nazze ne mbategeeza nga ebyaddala nti omukyala Catherine Kusasira ali bubi wali mu America Boston gye yagenda oluvannyuma lw'okubeera wano ng'atawaanyizibwa obulwadde obaoliawo obuli ku mutima amasavu agaasuka ku mutima era nga gano tegakyasobola kubanga obaoliawo ganunibwawo kintu kyala kyonna okujjako omukola sajjala era nga ono bagenda kubanga bamusala nga video eyo agentandise nayo nga Seeguya annyonnyolera ddala kati wali maaso aninawo omusawo agenda kubanga ayongera okujjirako era womala awo nyini video ng'ogimperedde ka like kikulu nnyo ate tuyongera okuba nga tutambulira ddala mu Catherine Kusasira yeetaga ssente era nga ono akuba amasimu akuba amasimu mu bakulu ab'enjawulo Maama Nabbanja andategezeddwako nti ne Naraiso Jeno kyaliwe nnyo mumujjukira wali we baali bamutwala mu by'ennyumba abazze bagoberera wano kwana bwe twaji baleetera emboozi ndoza mwaka gwa 2022 amujjukira n'amaziga ge yakabira ku radio Ssaabasajja Kyabasa Fama oba oliawo n'asobola okuba nga yayambibwa mu ngeri ey'enjawulo America millions 5 ku millions 10 ate ntegezeddwako gwe n'amanyi ebyokutambula Boston awo ndowooza okuva e Kampala omuntu akiyinza omutwalira essaawa 18 ku 2 oba 19 something like that bwezityo ate kitegeeza nti akasente kaba kangi nti n'okubeera obwezi mu America ababeerayo nga mutugobera mukwano gwange Ashraf ne mukwano gwange Deborah mwogezaako kubanga munyumiza nti ebyaddala ensi ya America nsi ya bbeeyi nnyo so akasente ko bambi Catherine Kusasira keetaagira ddala naye nga ye ekyokussa kyekimu kusinga okuba mutwana kati bw'ati Seeguya bwe yanyumizaako ne bbaawe era bw'ati bwe yamugamba kati abasawo babadde bamujjanjaba muno mu kasirise okutuuka eggulo ku Monday ewedde abadde ku ddagala lya bulijjo ku Monday ewedde bbaawe Fred Serugga n'amuddusa ku ssaawa entebe okusinziira nga bwe yaŋŋambye n'atwalibwa emitala w'amayanja okumukolokotako amasavu ku mutima. Kakitegeeza bagenda kusala omutima bwe bati kifuba wano bagiremu bwe bati batandika okukolokota awo nno obulamu bwe businga otambulira omuntu asobola okubeera ne kidini yemuletsobola kubeera nga tolina mutima n'obeerawo. Nabadde njogera naye n'aŋŋamba munsabire ng'atidde kyokka yatidde agenda mu theatre ku Lwokuna olwa wiiki bwe balina omuteekateeka ate amale essaawa 24 talidde kantu ate asokka kakkane kale kwegamba ebyo byonna bwe bityo bwe biri era yagenze amaze wiiki namba agenda kulongoosebwa amaze wiiki namba n'ekitundu asooka ggwemu jetlaga okubeera ku nnyonyi bw'obeera ku nnyonyi bbange paavu kati okuva wano mpaka Boston katugambe kale gyali 14 hours wali gattako zino nga 42 zibanga 18 hours with a one stop sawa nyane ekitundu noddako 14 kakati ogenda n'otuuka nga tokyawulira bulungi amatu olumu omutwe gukuluma kati okugattako ekiso ensasake eba egudde naye nga teri atamumanyi jasiraba bulabi nti akayimba kano kogenda okulaba yali mabegako nga tannagejja nnyo kati ate mubadde temumulaba watuukidde nga ne bwayogera naawe ebintu bibiri byolaba ng'atuuyana nnyo nga ssa nnyo kati abadde asobola okwogerera eddakiika emu n'atandika okuwekera n'asirikamu naye God willing ku Lwokuna bw'ava mu theatre agenda kuba ateredde inshallah. Kakati wetubuuliza omwami yamuwerekeddeko ku process eno Serugga waali ateredde entenda nti balina abaana ani yamuwerekedde kati ate n'ekirala cost of transport era nalyogedde naye nangamba nti nandyagadde nnyo biiru 1 tiketi ya America eri mu miliyoni kale okuva bw'aba ogenze kisinzira wa woolaze kuba si nnene nnyo eri kisinzira ku airline gy'okozesa n'eddira oguza etiketi eva ku 5 okutuuka nga ku 10 at least nga tolinye business ng'ogendedde mu byaffe ebyaba bulijjo mu economy ezo nnyingi. Ekyokubiri okubeerawo eri
kinene kati gattako ezeddwaliro olowooza oba gavumenti eneemuyambako kale mu ngeri y'emwoyo nga akyali mulwadde nnyo oli Mr. Gunlibu eyafudde A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 07552 Nze sina kisa kyonna ku mpuuga. Toyina kisa. Gino emiyaayu gya Kyagulanyi from day one giwe mudde buli muntu ne kituuka n'okuwemula Ssaabasajja Kabaka ne giwemula n'Abagereka wa Buganda ne bavuma first lady ne bavuma president ye Museveni ne muvuma yali immune ku bivumo ne bavuma first family nga bampuuga basirise kaakati balumbye empuuga oluve wa mpuuga bagenda kuvuma Kyagulanyi teeka waago olimbuulira so tomusaasira sina kyensaasula ku mpuuga kubanga gino emiyaayu gya Kyagulanyi from day one giwe mudde buli muntu nze banvuma ne bakoowa nze ndi bode ama yange nze muntu yekka yali alumbye emiyaayu gino one man army nze ka tebalina kye batanvuma ne balemwa okumpemula ne balipotinga page yange ya Facebook ebirundi 1420 bagigiye Facebook neegaana okitegera ndowooza ne bankubamu obubizi ne bankubamu buli kintu kyonna nga bampuuga basirise kati mpuuga you are feeling it. You're happy? I'm very happy. No. Lwaki from day one tulina okuvumirira ekintu kyonna ekikyamu. An injustice committed on Gashumba. It's an injustice committed to you. You want him to feel the heat? Yes. Kubanga buli joba we mulabuli bantu nga mpuuga alimu essiza awuba amasuuti ge ne saati enjeru kati kakiwulire. Bavumye empuuga bannange. Bawemudde empuuga. Buli kivume ekiri ku nsi kuno. Tani yetuuse. Eddaka egimanyi ya Kyagulanyi. Balina okuvuma ku Kyagulanyi yagala ogaane. Abanyankole balina olugero olugamba bokkiriza abaana b'okuvuma abantu b'okukyalo bamaliza bavumye ggwe. Kyovola bafe mu PLU tolerating indiscipline. In PLU omuntu atalina mpisa tojja. Tuli very hard ku bantu abatalina mpisa. Bavumye mpugo kamala. Alalala. Situkwe expecting akuteeka kifaananyi ky'emuke ku mmotoka yo oba ku bodaboda yo wemula abantu. Obobike number plate no era police yonna muganga twagitegeza teri muntu yenna wagira MK akirizibwa kubika number plate. When you get such a person arrest him mumucharginga amateeka bagagamba bobo yagala nnyo MK genda mu URA osasule number plate ya milioni 2 ebereko nti muhozi kaine rugaba period. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.